tukwaniriza yayenze kiwanyi kisojja kwendi nga bulijjo. Wiiki egenze etya? Wiiki ebadde siteege nnyo, wadde yalimu ebadde ekyalimu akawani kasobya kuzitubalippako ekyawa amawulire gabadde gatambulirako naye tegabadde nnyo ng'ekyaffe kibadde ekyamaanyi. Kibadde ekyamaanyi mu wiiki eno nti nze yasalawo n'agamba nti bageto zonna abaana abaganyuka abali mu mbeera ya geto sitayiro zonna n'agamba nti katuyite. Era olunaku olwajjo twabadde Kololo ennaku z'omwezi nga 2 yali yatuyita. Tutandikire nga babafunidde emmotoka. Tuwe ku kigambo gye mweyisizza mwalinnya emmotoka gye mwagenzeemu. Omanyi yali eddoboozi Ghetto Ambassador Kasuli Parish. Bingi nnyo byembalansinga mu sitayiro we kati kuno obwa Ghetto baabumpa era nze nkibalansinga. Era ajja okukolera kwabadde kuvimba buvimbi nga omukulembeze atuyise atujjukidde nga ffe aba Ghetto. Ku makya nalaba abavubuka nga baasi weeri zaalina nnyingi kuba eno mu Kasuli Parish batusindikira baasi zaffe zaali 3 zaali zitutwala free transport ogenda okusisinkana omukulu. Bwe kimanyi omukulu aba akuyise era aba akuyise bonna aba abikuwadde. Tuwadde baasi zabadde 3 emu ne paakinga wano wansi wano mu Kawaala nga nezipaakinga mulimu eri mu Kasuli. Twasimbudde sawa zabadde 3 kitendwawo 4 kuba abaana abalala babadde bafikidde twagenze tubajjayo tusimbula. Nga abo bamusanga mubagamba ki? Tugenda laba ki? Tugenda funa ki? Abavubuka bwe tusisinkana sigamba nti ate bwe tubagwako mugwe kubanga olwedde kyali kyayita. System badde bagimanyi. System babadde batambulira ku system. Ensonga lwaki nti babadde aweera ku kiriwo era babadde seti. Tebatusumbula nnyo ensonga lwaki obudde kikatwagamba mbu essaawa 4 tugenda bbanga tuvuddewo era ssaawa ez'ennya. Olw'ensonga nti babadde bateeketeeke basojja nga bateeketeeke bageto yekiranga bulijjo kubera bakiwulidde nti Swabba yasimye n'agamba nti abagawunyisa kabajje tukuyogeremu nabo. Era abaana babaddeko obudde bwe twakutte abaana ne balinnya ne bagenda. Twatuuse Kololo. Nga mutuuka e Kololo we muti ki kye mwadde muyina eri Pulezidenti Museveni kimugenda omugamba? Ekyo tubadde tulina ensonga enkulu nga pulaani ki ebatwala? Pulaani eyabadde tutwala pulaani yakulaba pulezidenti waffe ow'eggwanga mu nsonga zaffe eza Ghetto. Ekisooka ku by'enkulaakulana nga abaana ba Ghetto kubanga naffe tubadde twetaaga okuba nga tugattibwako olw'eggwanga ne libadde lyatusuubirira nnyo ate nga balina ne sitayiro ne batulabira era nga ffe abaana ba Ghetto. Kati olw'ekisooka kikatwagufunye netugamba nti katugendeyo ekiwulira ndowooza tunyonnyolemu ebyaffe n'embeera gye batuyisaamu era mu Ghetto mu bulamu tetuwangaalira olw'ensonga nti bintu bingi nnyo ebituyitako nga pulogulaamu za gavumenti bwezityo olw'ensonga salo ne baba batulabidde. Ekiwulira ndowooza kweno mu Ghetto balaba nti omwana wa Ghetto ebintu ebisinga aba tabisobola batulaba nga abayaayiyayi ng'ababbi mulya nnyo bummira. Olwo n'omuvubuka gwe nalabye mu maaso ga pulezidenti bali mu kunywa njaayi. Anti kati ekyo tandika kati era ng'era bwebimanyi Sibanda yayise Babanda nga mulina okweyisanga Babanda bennyini kubeera kirungi nnyo n'otakweka kintu. Nabadde mmanyi mugenda kugira mu masuuti abiveeko ebyo mpozi kati akabako ekabeereddewo wano mu kuyingira wano mu kuyingira badde babakkiriza oyingira n'enjaga kakkana nzija wano mu kuyingira tutuuka Geti yasoose oluka zisigala awo tudde waddako emiryango gyabadde ebiri basooka ne bakkebera tekawala ensawo bagipepeta byonna kati onalabidde bakibanda ababadde balina obubiriiti badda kabiri kikola ki naye nga bumanyi nti era mu Africa abasojja gye bali aba Ghetto bagiwakaali era abo abaana ndowooza bagalabye nga bakola ki bagawunyisa kitegeeza ebiva kulimanya ne bikola ki kuba olunaku era lwabadde lwaffe lw'abaana ba Ghetto kulabisa kitegeeza buli kimu kyonna muzeeyi yabadde amanyi nti kati abantu baayise
era bye badiringa nabo mu style yaabwe bateri kigenda mu mukanga otuya ndowooza kati kintu ekyo bw'eddembe eri ekyo ebbako lyabadde bulungi nnyo okulembeza yatuuse ku ssaawa zaabadde 8 n'eddakiika 4 yabadde atuuse ku kisaawa ekololo mukumwaniriza n'atusanyukira abayimba ne bamuyimbiramu awo era nga bumanyi naye ekisaawe oyimba obulungi n'oyimba bulungi n'oyimba akayimba wedda n'okuyimba ne talenti boy era nti kakati kino abaana ba ghetto bali bakuŋŋaanibwamu bingi ogwo omugatto okwegattira mubaamu baartisiti mubaamu abaana ab'enjawulo mu mirimu gyabwe kyova olaba yakigatta wamu ng'abaana ba ghetto nti omuyimbi jangu mu program ababokisa mu ghetto gye bali bonna ekiwulira ndowooza so wabadde omuyimbiramu bannabitonawo ne bamulagalagamu oba ogize ng'asulayo ebbaasa ng'akona ku muntu nti omwana mugambire omuwolyawo kibaasa akuba kale nzinaadde nawe nswamiddemu njagala kibandampe nga nawe nkunukkirira asobola okugamba mbu oba nange jamu kuweyo akabaasa naye nga security eri wali abaana bo bennyini nga bakola security basabako bwe bati nateri agambayo kiwulira ndowooza naye nga byonna byabaniikirira nnyo era muzeeyi ntwala omukisa guno omwebaza kadade yabawadde kyekyo twasoose ne tulya emmere nga twakayingira asika oyingira ku mulyango ofuna puleeti y'emmere mu silver plate era oba oyagala olukwata osobola n'otwala obutaano olw'ekkumi n'erizinga bwe liti batuleetedde soda omuwaalusaazi agambye abakibanda banongira amasale gaba nga bagakubyemu basooke banywe ku tuzzi tuno olina abasangi okwogeramu nabo nga bateredde naati kati ye ebigambo ki byabawadde Pulezidenti Museveni ebigambo byayogeddemu yasinda okwogera nnyo ku kyankulaakulana mu ghetto zaffe era nga atuteerawo embeera y'otukumaakuma ng'ayita mu ghetto ezo tuteerayo kasente ako kuba buli ghetto yagiwadde buli division yagiwadde milioni 100 sako buli sako ekisibitegera sako zabadde 12 buli sako milioni 10 namwe ne babawa kati yaffe yiruwaga nange sebo ani adakikulya ekyo yabadde akibaddemu era fenna twakibaddemu ng'abaghetto kuba yatwabaddemu fenna naffe twabadde twekulira akasente mugenda kwa mukeewola mu ssako akasente ako tugenda bba tukeewola mu ssako nkajjayo ogenda n'okakozesaako era ssako eyo ekulemberwamu kamanda jjaki yatutwala abeera mu kasubi atwala Kampala Mbaga yakwasaganya ghetto era ofiisi yaffe eri awo Mmengo era nga ntwala okukisa guno okwebazaamu ku basojja baffe bonna ababadde olunaku olwajjo nti mwebale nnyo mwebalire ddala era nga nebaza nnyo Jeno Damulira ne Meja Emma okubanga abasobodde infact ne pulezidenti yabasiimye nnyo kubanga yabatuma mu kubatuma ate era ne baleeta omusana ekitangaala mu ghetto yaffe ensonga lwaki twabadde mu kwegatta okwo n'okutuusa okuba nga basobola okutta omukulembeze waffe najja n'abantu asobola okutuulako okwo naffe omuntu omu yali ebuuzizza temuliddeemu ensi yammwe olukwe kuba waliwo abayagala enkyukakyuka ate mugende ewantu we batabaagala mugende andi kaakati nanti era kati kinjagala okugambamu kino birimu enkyukakyuka aginoonya musaidiwe mumukkiriziganya mu Pulezidenti Museveni si Bobi Wine andi kaakati nze Bobi Wine ekibanda wange musica simbi ya bufuzi politics goli wa NRM ye music kibanda wange kati ate ekiteekya ku musajja ayagala eddembe nze nsinga kwagala ddembe sente nsobola ozeekolera kuba naabo abazirina tebazaale nazo no basala magezi kubeera nazo kati kitegeeza nze okuba nga nzifuna ate siina kubanga nteekawo masala ŋŋano kitegeeza nina sigalaawo nakuyiya akasente ako nze Museveni waba yakalina nkamugjeeko ntya nange okuba nga nkateekako mu nsawo yange nsobole okubalansinga byensobola okukola kino okiwulira ndowooza so sigamba mbu ate ABC tireta kubanga wano mu Africa buli omu alima lulimi kisinzira olimi otya okitegeera ndowooza so abo bagamba nti kwera nkimanyi baatandise
muliddemu ensi olukwe kati ate nno nedda ng'ekyo kyakizizaawo ne ku bbali ate era nabo beebamu kubeera bonna akasente kati kankubuuze ibano kati tuli mu kusoma bakuleetedde ekibuuzo who is the president of Uganda nkala wangamba who is the president of Uganda oli kwekiza mu otudde yegwe member of parliament kinkola nzaabuuza sagalo kinkole so kyekyo just waliwo ebintu ebimu nga tulina bikkiriza omukulu oweri kyano yange agimanyi naye nga n'omukulu oyo era president w'abantu Bobi Wine his excellence Kyagulanyi Ssentamu profit etaano waffe kubanga era mu sitayiro ye naye naate kyaleese okubanga basojja abamu abaguliddewo oluggi abagulirawo oluggi olabira nga tumaliriza sembyo n'ebigambo nga weebaza ki kyemulinawo na kiki kyosinga okukola mu kawaala kiriwo ekiti nga mmaliriza nze waswa eriki Ghetto ambassador Kasumu Parish omusajja wa civil official nobody gamba era nga twebaza basojja baffe Komanda Jackie afubye olaba nga alwana nnyo okulaba nga tubalansingamu okulaba nga tulaba omukulembeze saba omukulembeze okukkiriza n'ayita aba ghetto youth olabye abaziba emisango nga batuula ku mmeeza n'omukulumbu kati katuteese tekibangawo naye yasimye n'agamba nti baana kabajje nebaza ne basojja bonna ababadde ku lunaku olwajjo olwo nti banaye mukulikire eyo ddala nebaza ne bajjeno baffe jeno Damulira ne muzeeyi yamusiimye nnyo nebaza Meja Emma Kuteesa mu State House kyebe zonna abasajja be batuliko okulaba nga naffe tutuuka ku mbeera eddako kubanga era omukulembeze oyo yamaze otuwa yatuyimbiddeyo in fact n'akayimba kuba yatugambye nga tumaze oyimbamu ezaffe omusajja muyimbi oyo nga tumaze oyimbamu ezaffe awo alina akayimba ke ke yayimbye awo sikali ketumanyi si kano mbu simanyi nti want another rap kali kaggwako nnyo kali kaggwako kati ate yataddeko akalala naye tekamulabikira bulungi kati ate nekyo kinabadde sinnazuula ti sebo naye yali wa ghetto yali kibanda yaliko ekatwe eyo kubeera yabadde awamu sitayiro ze ng'alaga nti ffenna kyetuli akitegeera bulungi kubanga naye yakiri